Omutimbagano kumpi gwafuuka kitundu ku buli munnayuganda naddala abavubuka era nga bangi bakolerako emirimu egy'enjawulo. Wano abavubuka bwe batutegeereza ebizibu bye bayitamu okukozesa yintanenti. Mu Uganda tulina ekyokusoomozebwa ky'amaanyi nti abantu abasinga tebalina busobozi obugula data, abamu tebalina n'amasimu. N'ebitundu by'omu byalo nayo bagamba tetuukayo. Because if you're in Kampala, if you're in like Ginger, the city center areas, you have wider coverage, you have network, you have devices, but that's not the same the deeper you go into the grassroots areas. Wano ababaka abeegattira mu kakiiko kabwe ka Uganda Parliamentary Internet Governance Forum bwe bategeereza nga bwe kyetaagisa okukendeeza ku misolo egigibwa ku intanenti. Ebigambo bya internet ne ssente data omusolo government zeteeka mu bantu abakozesa internet ezikendeza okulaba nti abantu buli muntu yenna asobola okufuna internet n'okulaba nti agikozesa okweyamba okukulakulanya. Kuno bagasseeko n'okufuba okulaba nga gavumenti ebunisa internet buli wamu. Tusaba gavumenti okulaba nti buli bwogenda osobola kufuna internet kubanga waliwo byalo oba mu districts mu magombolola z'ogendamu nga tosobola kufuna internet. So tulina okulaba nti buli wantu Abannayuganda basobola okufuna internet. Wadde guli guti bakkiriza nga bwe waliwo ate abakozesa obubi omutimbagano naddala abavubuka. Omuntu yenna ali free okukozesa internet naye tetwagala kulaba nti omuntu akozesa bubi internet zino. Wano we bategeereza nga bwe bagenda okukwatagana okulaba nga babaga amateeka ku nkozesa ya intanenti mu ggwanga. Bwe tugatta obwongo abakozesa empuliziganya ey'omu bbanga naffe abakozi b'amateeka twongera okumanya akabulamu ne tusobola okuyambako mu nteekateeka either nga tukola amateeka oba nga tuteeka gavumenti ku nninga okukola ebyo byeteekeddwa okuba nga ekola. Ekyasa kino kumpi buli kimu kitambulira ku mutimbagano nga kino kyongera okwoleka omugaso gwa intanenti wabula buli lukya ate abakolerako ebikyamu beeyongera nga kino kye kituuza abakulembeze obufoofofo okulaba engeri y'okukaka abavubuka okugikozesa mu ngeri ennungi. Yintanenti.Kizuuliddwa agafeeyo ku Spark TV.